Buli muntu ku nsi eno ekimusula ku mutwe kyakubeera bulungi mu nsi eno kale bw'atyo kabambagula olubujjako eddiba azambalira ku mugongo nga nswa agenda anoonya ekigulira magala eddiba kale asobole okutereeza ebiseera bye eby'omu maaso. Wabula ku mulundi guno lutambi lukyusa enzingulula naddala ku bantu b'omu Kiteezi anti bangi baali baafisa akasente kaabwe ne bazimba amayumba nga n'abangi ababadde bapangisaayo buli kimu kyafudde ettogge nga n'abamu baluguzeemu obulamu. Bo bakaawonawo kati baafuuse bankuseera abatalina ke balina anti buli kintu kyatokomekedde mu mayumba agaabuutikiddwa kasasiro w'omu Kiteezi era nga n'engoye ze baabaddemu kati zaafuuse yunifoomu tezibava ku mubiri nga n'ekyokwebika tebalina ate nga n'abamu balina abaana. Sirina we mbateeka. Naye nga bwe kiri nti okugaba okutono kusinga okusaasira okungi, omusumba w'ekkanisa ya Faith Life The Breakthrough Church Apostle Dr. Henry Byamukama atuuseeko mu kifo kino ewakuŋŋaanyiziddwa bakaawonawo bano naye ng'embeera gy'alimu eyungula ezziga. Mu mbeera eno abagabidde blanketi ezisoba mu 100 kale basobole okuyita mu kiro wakati mu weema eyabateereddwawo Red Cross naye nga temuli yadde akafaliso. Kato Kimera Kato Hussein Musisike Ziron oyo Paul Kakoko Sema ntwala okwebaza kwange eri omwami Musumba Henry owa BTM TV nti yeebale kututaasa mpewo gye tubaddemu. Tweyanziza nnyo tweyanzege Mukama akuddizeewo wojje. Wakati mu nnyiike ey'amaanyi Apostle Byamukama ayogeddeko gye bali. Dr. Henry Byamukama asabye Omukama abagumye basobole okuyita mu mbeera eno. Muli musomi Shaira babiri Doreen Nakyanzi Juliet Nanteza Prosi. Nga bwe kiri nti emmeeme gy'esula ebigere gye bisookera, Apostle Henry Byamukama n'olwaleero abukeereza nkokola paka mu Kiteezi n'atwala obuyambi obw'enjawulo omubadde akawunga n'ebijanjaalo kale baleme okufa omutema mpola. Olumaliriza okubakwasa ebintu bino Apostle Henry Byamukama ayogeddeko gye bali. Musajja wa Katonda ono asabye buli omu alina kyalina gy'ali eyo ajja adduukirira abantu bano olw'embeera mwe bali. Ebintu bibaawo naye ndowooza nze ekikulu kiri nti tragedy bwebaawo oba crisis bwebaawo nti bwe tulaga nti tuli united nti twegasse wamu amaanyi nga abakulembeze gavumenti amakanisa emizigiti singa tujja ffenna ntubera united titujja kuwulira obulumi bw'ekizibu. Kati bangambye nti bizeemu okuyika ebirala kati wali wansi abantu bakyali wansi eyo bangi kati ng'ono sister ali wano ne family bali 7 bakazika mama waabwe kwegamba nga nolaba nti tutakude just kantu katono. The issue is a very kintu kinene nnyo kizibu kinene kyetaaga okwegatta amaanyi. Bano abawonzeeyo eri omutonzi musajja wa Katonda Dr. Henry Byamukama ategeezezza ng'enkya bw'agenda okulwana amasajja okulaba nga bafuna bonna ekyemisana balye ku nkoko ku nnyama n'emmere ennungi. Nzikiriza nti okuyitibwa oba enjiri ya mwoyo ndene wabeerako ne mu luzungu bakita humanitarian eri spiritual and humanitarian. Nze bwetyo bwe nzikiriza nti nga bwe tubulira enjiri nekwata ku bantu mu nsi y'omwoyo also tulina okubulira enjiri nga Yesu bwe yakola n'abagamba mutule wansi enjala ebaluma tusooke tufune ku kyokulya. Tugenda kubulira abantu ng'enjala ebaluma ne bateegera by'oyogera. So nze nzikiriza nti enjiri eri ya mwoyo but also tulina okukolawo kye tusobola mu byetaago ebya bulijjo eby'abantu. Kabuye Israel yakusakidde emboozi eno ku BTM TV Community Report.
alikyagala kyoggwe